Embeera ya bunkenke nnyo baganda baffe. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine wuno bamutwala bamuyisiza ku Northern Bypass era nga aliye yekka bamugyeko abamawulire be bamugyeko ebintu bye byabadde azze nabyo ku South Africa fenna tumanyi nga bwe badde parking day babimugyeko munange bali mu kumuvuga babana akamutwala ka SFC kali mu kutwala His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine mukwano gwange tetumanyi waje bamutwala naye nga ye bamutujeko so gwe Munnayuganda nja kuwa update buli wamu n'okutegeeza embeera nga bweri. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine awambidwa akamotoka ka SFC era nga be balina president waffe wetwogerera essaawa zino obunkenke bwo bungi nnyo ddala bamuyisiza ku Ntebe Express Highway era tetumanyi waje bamutwala bamuzza wakaawe kyokka ate ne mami Babitungo Kyagulanyi atulaga embeera nga bweri waka abakulu bagenze ne bayiwa amagye gali ewaka galinga munyeera kyokka n'ekitebe ky'eka mwokya munnange kiwambiddwa abasajja batiitiira bano maama Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine nyongero bajjukiza nti munange awambidwa president waffe tetumanyi owaje bamututte naye nga twesabire muganda yange gwe mukwano gwange nyongero kujjukiza tuli olunaku olwaliro z'ennaku z'omwezi 5 zetubadde tulangirira okukima His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine era nga ekiriwo omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine awambiddwa abasajja aba SFC bamugyeko ttiimu ye gy'abadde nayo ali yekka bw'ati wa Namunigina bamugyeko bannamawulire be bamugyeko buli kimu. Kale muganda wange mukwano gwange obunkenke bwo bungi. Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine awambiddwa gwe mukwano gwange nyongera okujjukiza embeera bw'ekibweri muganda wange sabira omukulembeze waffe Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine ebyesi birungi obusajja bumusazeeko bumututte emisinde obutiitizi bw'obusajja buno bannange abasajja batiitizi bano batutte president waffe emisinde tebamuganyiza kubuuza ku muntu yenna tebamuganyiza nagenda ku check up sebo abasajja bano bamanyiira Museveni otyatiira nnyo Museveni otujooze nnyo naye eri ejjoogolyo ogenda ffe tukugamba. So Munnayuganda weebereremu ng'okimanya nti president wo Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine atwaliddwa obusajja bwa SFC ate olunaku olwaleero bano batiitizi yoyo bamuyisaawo bamutwala His Excellency. Right now as we are speaking President tetumanyi oba ali safe. Tetumanyi kiki bali mu mukola, we don't know because okuva yalandize ku airport ne bamusalirako ne bamutwala ng'omubbi wa kasimu president w'abantu eyalondebwa emitwalo n'emitwalo gy'Abannayuganda. They are trying to obutamuwa kitiibwa to that extent bane munasonyiwe saawe n'oluzungu sirwina sina gwogera luzungu. So Abannayuganda president wamwe tetumanyi gyali right now. Wababi basazeeko ewaka ekitebe kya NUP ekamooke kyonna bakisazeeko buli wamu bagenze buli omu bawambye ne magere saawa zino ne magere bamuwambye magere amakage. Yes. Kati according here ne magere waka basazeeko banne Abannayuganda mubeereyo nga mubimanyi abasajja batemu tetumanyi kye balikola president waffe saawa zino. We don't know what is happening to our president right now. We want our president free right now. We want him. We want to see him. Bamuvuze tetumanyi gye bamutwala. Media team ye yonna bagisazeeko. Emmotoka gy'alimu si gye bamutegekedde okutambuliramu. Bamutegekedde emmotoka gy'alina okutambuliramu si mwatambulire bamusazeeko. Right now we don't know what exactly is happening. Ewaka ewe basazeeko. Ekitebe kya NUP bakisazeeko. Media team ye yonna bagisazeeko bannamawulire bonna babasazeeko n'abaana betubadde nabo bonna babakutte babawambye babatutte. SFC eri mu kuwamba Abannayuganda twagala tumanyi bakoze musango ki which crime have they committed. Bali mu kuwamba abantu bali mu kuba abantu miggo buli gwe basanga gwe bakuba naye bajjewo amawulire gonna kati bakola ebikolobero byonna mu nzikiza essaawa ne tetumanyi President Chaliko. We don't know whether our president is safe or not right now. We want our president free right now.
kubanga batugamba the news that is coming in even n'amakage bagasazeko bagawambye amakaga president gawambidwa ekitebe kye NUP bakiwambye dda bakisazeko president ne wakawe bawambyeyo mamujaloza mbusime bamuvuge bamutwala waka kati ne waka bajjudde Embeera bwetyo bweri baganda bange n'amaka g'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi nagwo gawambiddwa so munnayuganda twesabire tetumanyi kigenda tetumanyi president ki bali mu mukola ki naye nga twesabire mbeera bwetyo bweri obunkenke bungi abasajja batidde nnyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi awambiddwa abaganda bange amawulire nga baze okugwa bayisaako mutegere embeera nga bweri mu ggwanga naki ekigenda mu maaso oba kutya kwe kungi oba kinze naawe gwe nange fenna tetumanyi naye nga twesabire